Embaga yange ne Makula teri wala. Era tandika okwegeza mbiteete ebyoli yambala ngowerekera. Ngambira ne bante embaga ya Makula ne Bujingo teri wala. Era nkimanyi nayo bwe erigwera bali bwabo abagenda mu kooti. Naye kazindalo njaka kwata maganta abalu wano muli babikebi. Waliwo abalogo. Nkulamusizzaako nnyo Munnayuganda ndaba webale kundaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ogamba otya eno yembozi mu UG kwetuli wensinzira okubanga nkuweereza bulungi nnyo. Ate naba kusubscribinga nkwegayiridde subscribinga sharinga goberera emboozi zonna zituuka ku emboozi mu UG osobola okubanga ogoberera bulungi nnyo. Nangirira embaga egenda okubeerawo mu kaseera katono. Omukulu Aloysius Bujingo yamaze dde okulangirira omusumba nti embaga ye n'omukyala Susan Makula esembedde era nga weeri indicators zikuba essaawa yonna embaga egenda kubeerawo. Emabegako kaawo omwaka gwali gwa 2021 ennaku z'omwezi zaali 7 Desemba okwanjula we kwabeererawo omukulu Pastor Aloysius Bujingo n'omukyala Susan Makula okwanjula kwabwe we kwabeererawo ku lw'entebe side awo era buli kimu ne kitambula bulungi nnyo. Amasala gaaliwo, abantu baalya banywa, buli kimu ne kitambula. Wabula emikolo gino gyalimu criticism nnyingi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti nno omukulu Pastor Aloysius Bujingo yali amaze okwawukana ne mukyala we omukyala Teddy Nalabula bali bamaze okwawukana. Enjawukana yali embi ennyo because ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti nno bwe bayawukanira ebigambo byali bingi nnyo naddala okuva ku side ya omusumba Pastor Aloysius Bujingo. Bingi ebyayogerwa, bingi ebyaliwo ne bagugulana paka okutuuka mu kooti ng'omukyala Nalabula Teddy agamba nti nno nkyali mukyala mufumbo ow'empeta ate omwami agenda atya okwanjula kwenkutegeezezza okwalunga ennaku z'omwezi 7 Desemba omwaka 2021 nga amulumiriza gamba nti agenda atya okwanjula nga teffe tukyali bafumbo kubanga bw'ogenda okwanjula omuntu kiba kiraga nti nno ffe eno mu Bukatuliki oba mu Bulokole oba mu Protestante oba mu Orthodox nti kiba kitegeeza nti oba ofunye omukyala owokubiri kyokka ate empeta eteekebwako eraga nti omukyala alina kubeera omu. Kati ng'omukyala Teddy Nalabula agamba nti agenda ate okwanjula omukyala omulala kyokka ng'ate nange nkyaliwo n'empeta nkyagirina. Byonna byabeerawo mu kooti era mu bimu bye tutayinza kwerabira bitujjukira obulungi ennyo kwe kuba nti bw'ogenda mu kooti okwata Bayibuli n'ogamba nti layira byogenda okugenda oba byamazima na bwenkanya goyogeraga emazima obyekakasa teweetiiriridde bw'omala okukuba ebirayiro n'oyogera ebyogenda okwogera byokubiddeko ebirayiro nga ge mazima goba obuulira kooti. Era mu bimu ku ebyo ebyali mu kooti omukulu omusumba yagamba nti nedda ffe kuli tukwali kwanjula kwe twali kuba tegyali mikolo gya bufumbo wabula yali birthday party. Bwe bityo ne biyitaawo ne bitambula era ebbanga lyonna nakati n'okutuusa kati nti divorce tennaba kubeerawo because omukulu Pastor Aloysius Bujingo ye yagenda mu kooti ng'asaba omukyala Teddy Nalabula bakole divorce. Omukyala Teddy Nalabula kye yagaana n'okutuusa kati kitegeeza nti nno mu mateeka bwe tugenda mu mateeka agatwala enzikiriza n'ebyamateeka because awo bikwatagana kitegeeza nti nno mu mateeka omukyala Teddy Nalabula akyali mukyala wa Pastor Bujingo because divorce tennaba kubeerawo. Kakati okwanjulako kwaggwa era ebintu ne babirya nga bwe nkutegeezeza kooti ne zibeerawo ne wabeerawo okusikagana ebitogi musawo ne gigenda mu maaso ennaku zino byali byayimirira mukko. Kakati omukulu amaze okulangirira embaga essaawa yonna agambye mu bbanga eritali lyawala embaga egenda okumenya ebitooke yamaze dde okusonga. Divorce tennaba kubanga eggwa embaga erangiriddwa okwanjula kwaggwa embaga singa ebeerawo kyekigenda okuddawo. Agambye nti asubira abantu ba biti bibiri naye ekiti kyensinza okutunulira kyekiti kyagambye nti ekyabalogo. Jukira
nti bingi ebibaddewo ebbanga eri lyonna abantu bangi abazze balwanyisa omusumba Rosias Bujingo, abantu bangi abazze balwanirako Teddy Naluswa, ate era abantu bangi abazze balwanirako omusumba Rosias Bujingo. Kigenda kubeera kitya ku luno because emisango gikyali mu kooti eja divorce. Njagala divorce sijja kugikuwa, njagala okole kino sijja kukikola, njagala tubeere bwe tusijja kukisikiriza ekyo bikyaliwo. Embaga eno enaasobola okubeerawo bwe tuba nga tutunuulidde ensonga z'amateeka. Embaga eno esobola okubeerawo ng'omukulu Pastor Rosias Bujingo tanaba kufuna divorce na mukyala Teddy Bujingo. Kale katugambe ne mukyala Teddy Naluswa, embaga eno enaasobola okubeerawo oba nedda? Amateeka mu Uganda ganaaba gakola oba nedda? Because nti abantu balisuubidde nti divorce ebeena kusooka kubeerawo naddala singa embaga yakubeerawo. Oba oli awo nga divorce yakolebwa nga tetumanyi mu kyama, kubanga ne mukyala Teddy Naluswa naye alina abamulwanirako, ng'abamulwanirako be baliwa, ng'ogyeko abantu ababulijjo abamukkiririzaamu, naye waliwo abantu abazze bamulwaneko ebbanga lyonna. Era n'omukulu pastor abadde ajja aboogera Bujingo ng'agamba nti omukyala oyo, omukyala Jessica Kayanja ne Pastor Kayanja bayimiriddewo nnyo okulaba nga bakolagana ne yali mukyala wange, kulaba nga bannwanyisa. Kati abo bamulwanirako nti singa kubanga era yavaayo nategeeza n'okutegeeza nti abantu balooya mukyala Teddy Naluswa bakozesa balina akakwato ob'oluganda ku family ya Pastor Jessica Kayanja n'omusumba Kayanja, Pastor Kayanja Robert. Kati singa embaga eno ebeerawo gire emisango gikyali eri mu kooti, ne bana abantu tebavangawo abeewaayo okulwanyako ku mukyala Teddy Bujingo oba ku mukyala Teddy Naluswa, tebavangawo. Awo ki ekigenda okubeerawo wakati awo singa embaga eno insistingibwa n'ebeerawo? Deeti tezinaba kulangirirwa, ekifo tekinaba kulangirirwa, wabula ekirangiriddwa nti embaga egenda kubeerawo amangu ddala. Jjukira waliwo ensonga y'okuzimba Pentagon, abantu bazze boogera ebigambo bingi nnyo nga bagamba mbu simanya kakati ozimbye ennyumba eyakabye ennyo tonaba kuzimba kyaki, okoze okwanjula amatiribona tonaba kuzimba kyaki. Kakati embaga YINO eyingidde, kubanga agambye nti embaga ejja mu kaseera katono, mu bbanga ttono. Jjukira okuzimba ekintu kye bayita ennyumba, ebiseera ebisinga kitwala akadde, tebakizimbira mu bbanga ttono. Kiregeeza nti twalyekanga nga Pentagon, nga embaga esose Pentagon okuzimbibwa, embaga n'ebeera nga Pentagon tennaba. Nga bwe nkutegeezeza nti omusumba alina abalabe bangi, oba alina abantu bangi abamutunuulidde aboogera bye boogera. Bagenda kwogera ki era kyekigenda okubeerawo singa embaga ebeerawo, embaga ey'ekitiibwa ey'omusumba Bujingo nga Pentagon tennazimbibwa, embaga n'ebeerawo? Biki ebigenda okwogerwa? Jjukira nsoose nekubira tooki wali mu byamateeka, ti mu byamateeka singa embaga ebeerawo divorce tennaba kufunibwa, tebanaba kwawukana na mukyala we mu butongole, because tebawukananga mu butongole. Era omukyala gyali mu makuuma migi yamuleka wadde ng'omwami takyagendayo, naye mu butongole kyetuyita empeta, kyetuyita divorce, because divorce bwebeerawo omukyala aba waddembe okuggyako empeta n'agisuula eri, because divorce eba ebaddewo. Kakati ebyo bikyali awo, amateeka go ganaatunuulirwa gatya, because waliwo n'abantu ab'enjawulo be tumanyi nnyo abatera okubavayo bannamateeka ne babiyingiramu awo ne bakola ki, abantu ab'enjawulo ne bakubaganya ebirowoozo. Nkuba akafaananyi kigenda kubeera kitya sayidi awo singa embaga ejja n'ebeerawo n'enteeka zonna ne zibeerawo? So bye tulinze mbategeeza kukutegeeza nti abantu ba bulijjo abazze boogera bino n'okubaganya ebirowoozo na byonna, aboogera ku Pentagon okuba nti no Pentagon tennaba kuzimbibwa n'ekino kikoleddwa, bo ku mulundi guno bagenda kwogera ki era bagenda kukola batya singa embaga ey'ekitiibwa ebeerawo wakati w'omusumba Pastor Rosias Bujingo n'omukyala Makula nga Pentagon tennazimbibwa?
weewaawo nti waliwo bintu bitalina kutunuulira because era ng'omukulu bwe yabagamba nti nno nti ekintu kukuba pulaani ya nnyumba si kintu kyoyinza okukera ku makya n'ogamba nti nno kiyita ekyangu ennyo ekintu kuzimba Pentagon okusinziira ku pulaani gy'alina because tukimanyi bulungi nnyo nti n'Abayisirayiri bagenda okujja wano okujja okuzimba Pentagon okuva mu Isirayiri abakugu abamanyi okuzimba abamanyi okuba pulaani ez'omulembe z'ensi yonna kubanga nawulyako nti n'ebisenge ebimu bigenda kuzimbwa buzimbwa bireete biteekebwa obuteekebwa kitegeeza nti no omulimu gw'amaanyi gwetaaga ssente empitirivu gwetaaga obukugu gwetaaga embeera yonna kakati bw'ogeraageranya essente eziyinza okukola embaga n'essente eziyinza okuzimba kyaki oyinza okukanga nga essente eziyinza okukola embaga katundu katono nnyo ku ekyo eziyinza okuzimba kyaki so bingi ebiyinza okutunuulirwa olunaku olwaleero osobola okugenda mu comment section yawo n'oteekawo obubaka bwonna bw'oyagala oba okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno yennyini gye tuliko oba gye ndiko gyengezako okukunnyonnyola egenda mu maaso eya omukolo gwa Pastor Aloysius Bujingo ogw'embaga ogusembedde essaawa yonna agambye nti kubasuubira abamu kwabo basuubira okubeera ku mukolo ogwo bantu ba biti bibiri naye basize okutunuulira ennyo be balogo abalogo abajja okologa omukolo abatunuulidde ennyo abazze okusunga abazze okwogerera nti abatunuulidde nnyo era ku luno ndowooza security yalisingako kwe yali okukwanjula kubanga kakati ku luno ndowooza tujja kuleetamuko ne SWAT okuva mu ggwanga SWAT ebeera ya mu Amerika ku luno tujja kufunako ne ku SWAT ejja kubeerawo okulaba embeera yonna nga bwetambula bannaffe aba FBI abanoonyereza abakugu tubasuubira okubeera ku mukolo guno omukolo guno tugusuubira okubaako abagenya b'ebitiibwa okuva wano mu ggwanga Uganda okuva e Rwanda okuva e Kenya okuva e Tanzania because omukulu alinayo mikwano gye mingi nnyo so tubasuubira okuva mu mawanga ag'enjawulo abanaakola ku mukolo abanaakola ku byambalo by'omugole omukyala katusooke nabyo tubasuubira okubeera nga bajja kuba tusuubira okuba nti nno abanaakola ku byokwambala by'omugole tubasuubira okuba nti nno bajja kuba ebyambalo bino biyinza okuva e Thailand oba mu America oba Bungereza so tulinze tulabe embeera nga bwenaaba naye ngaomukulu yamaze okulangirira nga bwenkutegeezezza nti tanaba kulangirira ku date tanaba kulangirira ku kifo wabula atusuubizza atutemezaako n'atugamba nti embaga amangu ddala yamaze dda okutuuka bingi bye boogeredde omukyala Susan Makula omulina okugamba nti nno naba kuzaalayo kaana naye nze ne mbagamba nti si yasoose bangi abeetaaga abaana nga tebabalaba ate n'ekirala abantu babeera ne pulaani yaabwe bayinza okugamba nti affe ebyokuzaala tugira tubirindako because abantu bangi nnyo betulabyeko abagaggaawo bangi betulabyeko abagaggaawo ne bagamba nti nosanga oli nga alina sene empitirivu nnyo nga mugagga bifeekera naye nga balina akaana aka oba nga balina obwana oba obu okitegeera so siyinza okubeera big deal era ekyo tekigana mbaga kubeerawo nti olw'okuba omukyala tanaba kufuna kuleeta kaana tekigana mbaga kubeerawo era embaga ejja kubeerawo wadde tekanabaawo ate era kisoboka n'okuba nga kiri mu pulaani nti okufuna omwana okumuzaala ffe embiriri tujja kusooka tukole okwanjula ku ggwe tumale tukole embaga eggwe sinakiri okuteekawo ekintu ekirala balyoke bafune omwana so naye nga bingi ebitunuuliddwa bingi ebigenda okutambula mu bbanga eritali ttono mu kaseera akatono okusinziira ku mbeera eriwo nti embaga emaze okulangirirwa simanyi egenda kubeera mu kifo ki simanyi biki ebigenda kubeerako simanyi ani agenda okubeera best man simanyi ani agenda okubeera ow'omukyala metron ani agenda okubeera metron bani abagenda okubeera ba peg boys ba peg girls emperekeze bonna so simanyi naye nga embeera bwetyo bweri omukulu Pastor Aloysius Bujingo amaze okulangirira embaga ey'ekitiibwa essaawa yonna
emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Tuna bannaffe abatwegaseeko betugenda okubanga tutambula nabo okuva n'olunaku olwaleero aliwo batutambula nabo wano ku emboozi mu UG. So tubeere nga tubateekako nnyo amaaso kubanga bo bakola ku nsonga za byantambula za nnyonyi okulaba nga bakutambuza mu nsi yonna okulaba nga embeera yonna etambula bulungi nnyo. Waliwo International Summit on Mental Health and Disability 2021 omukulu mulongo ebungereza ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo. So tulindiridde okubanga tujja kuba tubabuulira enteekateeka zonna nga bwe ziyimiridde side awo. Kampani eno gye tugenda okutambula nayo bagiyita Segvic Consultants Tours and Travel. Bakola ku byantambula za nnyonyi, bakola bulungi nnyo era nga omukulu Lwanga Vincent director bamuyita CEO ensonga nagikwasaganyiza nnyo n'amaanyi agamba nti ku byentambula by'ennyonyi ku byentambula z'ennyonyi mu nsi yonna waali nnyo obegala kugenda kusoma oba kukola oba kulambula byonna agamba nti no waali. So mwekwate bali waggulu awo ku Alua Park Plaza level 2 room F2 643 we bali awo bali ku Alua Park Plaza we bali genda ko bagita level 2 room F2 akasaze 643. So ojja okubasanga side yawo ku kizimba awo babayita ba Segvic Consultants oba Consults Tours and Travel. So beekwate ku nsonga z'okutambula z'ennyonyi bajja kuba bakolako bulungi nnyo. Gwagala okubafuna amangu osobola kubirako ku 0784 26 19 esimu eri 0784 28 19 okukolera ku byentambula z'ennyonyi ebintu byonna bibeere nga bitambula bulungi side awo. Era bw'obeera oyogedde nabo ensonga eno girabidde wano ku emboozi mu UG osobola okubategeeza nti ab'emboozi mu UG omukulu Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ye yandagiridde okujja wano okulaba nga munkolera ku byentambula z'ennyonyi side awo. Nga bwe nkutegeezezza nti tulina deal eziriwo oba enteekateeka eziriwo. Waliwo International Summit on Mental Health and Disability 2024 era nga bakugamba nti nno enteekateeka eno gyetabeemu byonna bisobola okutambulira obulungi. Registration $5 ndaba $2 $5 exhibition oba vendors $5 then Canadians 20,000 international participants shillings 5. So kubulaba nga wetaba mu nteekateeka eno okulaba nga ekutambulira bulungi. So bagamba nti ennaku z'omwezi zijja kubeera Friday nga 3 May sigwe gwokutaano. Yes, ennaku z'omwezi 3 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 era May lujja kuba lwa Sunday okuva nga Friday 3 May okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 May era lujja kuba lwa Sunday. Kitegeeza nti Friday, Saturday, Sunday ennaku kumpi 32 nga muli mu nteekateeka ezo side okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 1 ey'akawungeezi mu nnaku ezo nga bwe nkunyonnyodde. So genda olambule, genda okole ku shopping, genda wetabe mu nteekateeka zino mu summit eno byonna nga bikutambulira bulungi nnyo. Then twaliwo ne African Canadian Foundation egamba nti bakuleetedde global conference. Global conference eno eriku substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Yes. So bagamba nti 2024 enteekateeka eno gyetabeemu era nayo weeri. Kakati kuba ku simu eno njiddamu ogikuwa 0784 28 19 76 oba ku 0701 28 19 76. So bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travels bagenda okubanga ensonga zino bazikwasaganya bulungi nnyo. Abali part of us batugasseko kulaba nga batambula naffe wamu okulaba nga tukolera wamu side yawo.
Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nzikiriza nkuleke tulabagane.